Weewaawo ntendeza Kristo era neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ky'awadde gwe wamu nange okuba nga tukyasobola okwatula ti Yesu ye Mukama. Ka bulijjo amannya mazima Kenneth era nga tugenda kuba nga tweyongereyo nnyo nnyini ddala mu kitabo kyaffe kino eky'Ebikolwa eby'Abatume. Kaakano nno nga tuli mu kitundu ekyokusatu ky'Ebikolwa eby'Abatume mu ssuula eya 24 nga twagala leero okutunuulya omutwe gwe tuyita okutya kwa Felix eri okutegeeza kwa Pawulo. Okutya kwa Felix eri okutegeeza kwa Pawulo. Nga bulijjo tujja tutandika nga tusoma ennyiriri zino olwo tutandika okuba nga tunnyonnyola lunyiriri ku lunyiriri. Era olunaku olwo tujja tunuulira okuviira ddala ku lunyiriri olwa 22 paka olwa 27. Jjukira essuula eno etandika ng'Abayudaaya bagenze maaso n'okubeera nga bapangisa omwami eyali omwogezi oba omuwoza ow'amaanyi ayitibwa Talutulo. Talutulo eyagenda mu maaso n'okwogera ebigambo eby'ensonyi ku Pawulo ng'amusibako agasangosango, n'ate era oluvannyuma ng'amateeka ag'Abalumi bwe gaali, oyo yenna yali agambibwa nti yali azizza omusango yali tasobola kubanga abonerezebwa okuggyako ng'asoose n'aweebwa akakisa okuba nga naye yeewozaako. Ensonga lwaki tulaba nti Felix yagenda mu maaso n'okwogera ne Pawulo mu lunyiriri olw'10 ng'amugamba nti abeeko kyayogera ku ebyo ebyali bimwogeddwako. Pawulo n'agenda ddala mu maaso n'okuba nga attaanyiza ddala ensonga, nga alagira ddala ensonga yali emulese e Yerusaalemi yali yakusinza si yakukunga bantu, yali yakakasa nti aleeta obuyambi eri Abakristaayo abaali abaavu oba abanaku mu Yerusaalemi, n'annyonnyola n'engeri gye bamwayirizaamu okuvvoola yeekaalo n'abasaba bo bennyini bakakasize ddala yakikola atya. So wetutuukira wano eno tutuuka ku kitundu ekiraga eyandibadde ennyanukula eya Felix eri ebyo byali awulidde okuva ku njuyi ez'emirundi ebiri. So njatandika n'olwa 22 nga lugamba nti naye Felix kubanga yali abasinga okumanya ebigambo eby'ekkubo n'abalwisaawo n'abagamba nti bw'aliserengeta Lusiya omwami omukulu ndisala omusango ogw'ebigambo byammwe. Kati bw'oba otunuulidde olunyiriri olwo olwa 22 osobola okubeera nti olabira ddala mu kyawandiikibwa. Oluvannyuma olw'ebyo byonna ebyayogerwa eby'enjuyi ebbiri, Felix asalawo okulwisaawo omusango kubanga ebyawandiikibwa bitulaze nti teyalina bukakafu obwenkomeredde okuva eri abantu abaali bagenze maaso n'okuba nga baleeta omusango guno. Ate n'ekirala Bayibuli kyetulaze kyekyokuba nti yalina okumanya okubasinga ku kkubo. Bayibuli tetulaga yali yafuna atya okumanya kuno, wabula kyetusobola okuba nga tujjukira nti ekitundu kino ekya Kalisaaliya kyekitundu kyekimu kyetusobola okujjukira nti Koloneliyo kyeyabeeramu ate eyasookera ddala mu bannamawanga okubeera nga akola ki, agendera ddala n'okuba mu kifo ekyo nga azaalibwa omulundi ogwokubiri ye wamu n'ennyumba ye. Ate era tumanyidde mu kifo kyekimu ekya Kaisaaliya we waali omubuulizi w'enjiri gwe tuyita Bayibuli gweyita Filipo, yali abeera eyo ne bawala be abana abaali embeera. So tetumanyi oba yagenda mu maaso n'okuba nga Felix ategeera ku kkubo okuyita mu Bakristaayo baneeno, kubanga nakyo tukimanyidde ddala nti mu Bikolwa Batume essuula eya 21 olunyiriri olw'omunaana lututegeereza ddala nti Pawulo ayinako Abakristaayo be yasinsikana eyo mu kitundu ekya Kalisaaliya. So tusobola okugamba nti okumanya kuteekwa okuba nga kwali okuyita mu Bakristaayo abaali eyo. Tetusobola kusuubira nti baali basiriikira busiriikirizi, bateekwa okubeera nga ensonga bagigusa. N'ekirala kye tulaba kyekyokuba nga Felix ensonga eno yasalawo ogirwisa ng'agamba yali alinda Lusiya omwami omukulu okuba nga aserengeta okumutuukako wano e Kalisaaliya olwo alyoke asale omusango gwabwe. Ne byonna bye tusobola okubeera nga tutegeerera ddala, nate tusobola okugamba nti kumanya Felix kwe yali ayina, tusobola okugamba kuyinza okuba kwava ku kiwandiiko ekyo Lusiya kye yawandiikira Felix bwe yali agenda mu maaso n'okusindika Pawulo gy'ali ng'amutegeeza ku mwami ono bw'akyalina musango na biki bye yali agenda mu maaso n'okuba ng'akola, na lwaki Abayudaaya bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola batya, nga bamulemerako okubeera nga bamwiganya
wano ne wali. Naye ensonga yonna mu bukulu bwayo osobola okubeera nga olabira ddala nti omukono gwa Katonda gwali emabega w'ebintu bino byonna nga bwe byali bigenda mu maaso, kubanga n'okulwawo mu nsomesa ya Bayibuli kitegeeza okubeerako omulimo Katonda gw'aba akola. Nti ebiseera ebisinga ne bebeera Saala tusaba ne twagala okulabirawo amangu, naye ebiseera ebyenjalo Katonda atuwa amangu, ebiseera ebyenjalo Katonda n'alwawo tuwa, naye nga ye amanyidde ddala kyakola. So ne mu bulamu bwaffe bwonna waliwo ebintu ebyenjalo ebigenda mu maaso n'okubeerawo, tebigwawo bugwi. Katonda abeera n'ensonga lwaki aba akkiriza ebintu ebyo okubeerawo oba obutabeerawo, kubanga nga bwe tumanyi bw'abanga ye mukulu ye w'amaanyi, tewali kintu kyonna kisobola kugwawo mu nsi nga Katonda takikkiriza, obanga kirungi obanga kibi, obanga kinene obanga kitono. So ne mu kulwawo okw'omulamuzi ono Katonda mwene y'amanyidde ddala kikyali akola, newankubadde teyakaka mulamuzi ono, newankubadde omulamuzi ono teyakakibwa. Olwabiri mu ssatu, n'alagira omwami okukuuma n'okumuwa ebbanga n'obutaziyiza muntu yenna ku mikwano gye okumuweereza. Kati wano nawe era olaba omukono gwa Katonda nti Felix alagira abaali abakuumi okubeera nga bongera okuumira ddala Pawulo, ate bongera ddala okubeera nga tebaziyiza mikwano gye okuba nga bajja gy'ali okumuweereza. Ogwe guba si mukono gwa Katonda, olowooza kiki? Era kye tusobola okumaliza nga tugamba mukulembeze ki, mulamuzi ki oyo atatya Katonda atuuka okubeera nga agamba nti tolina mikwano gyo tegina kuziyizibwa, ate n'obuyambi bwetaaga ofuna tebulina kubanga bukugibwako bukutuusibweko. Tumanyidde ddala nti Katonda yali ku ntikko ey'ebintu byonna, ti Pawulo yasigala nga aweereddwa eddembe lye ery'okuba nga asobola okwaniriza mikwano gye n'okubeera nga singa balinako bye baali baagala omuleetera babimuleetera. Era tulina okuba nga tujjukira ddala nti lwaki ekyo kisuubirwa eky'abantu Pawulo okuba n'emikwano oba eŋŋanda ze oba abantu omuleetera obuyambi, olw'okuba nti nga bwe twala mu ssuula eyabiri mu emu olw'omunaana Pawulo alina abakristaayo be yasinsikana mu kitundu kino ekya Kayisaliya, era bateeka okubeera nga baali bagoberera ensonga ey'okusibibwa kwe bulungi nnyo nnyini ddala. Naye tulina ate era okuba nga tutegeera nti okuyita mu byawandiikibwa bino bituwa ensonga ez'emirundi ebiri lwaki bwe gutyo bwe gwali eri Felix, okubanga newankubadde omusibe yali talina musango gwakoze, yagendanga mu maaso n'okuba nga amukuumiza mu kkomera ebbanga ddene. Ensonga esookera ddala y'ensonga ey'okubeera nti nga bwe tulaba mu 2:7 nti Felix yayagala okubeera nga asanyusa Abayudaaya, naye waayitawo emyaka ebiri obwa Felix ne buweebwa Pulukiyo Fusto, Felix bwe yayagala Abayudaaya okumusiima. So eyemu ku nsonga Abayudaaya babeeranga n'omutawana n'omuntu yenna nga Felix amulemeza mu kkomera newankubadde omuntu yali talina musango akoze. Ensonga ey'okubiri y'ensonga gye tula mu Lunyiriri 2:6, era n'asuubira Pawulo okumuwa ebintu, kyava yayongeranga okumuyitanga okunyumyanga naye nti yali mulamuzi ate ali mumativu. Omulimo gwe ogw'obulamuzi ate yagulabiramu okuba nga afuna kye bayita ekyoja mu miro. So kati kye tulina okuba nga tutegeera ddala wano bulungi ennyo nti newankubadde Pawulo yali talina musango gwe yali akoze, yagenda ddala mu maaso n'okuba nga bamulemezangayo mu kkomera, newankubadde yaweebwangako eddembe ery'okubeera nga afuna abagenyi n'okubeera nga alina omusibe, alina omukuumi eyagendanga mu maaso n'okutambula naye ng'amukuuma. Naye kye tulina okuba nga tutegeera ddala bulungi nti wano wetulabira ddala abantu ab'enjalo ababa baweereddwa obuyinza, abasinga babukozesa mu ngeri ki enkyamu nnyo nnyini ddala, naye kyonna nga kirina nga bwe kiri tumanyidde ddala Katonda ye amanyidde ddala kyali agenda mu maaso n'okukola. Olwabiri-4 Bayibuli egamba nti naye ennaku bwe zaayitawo Felix n'ajja ne mukazi we Dulusira Omuyudaaya, n'ayita Pawulo n'amuwuliriza ku bigambo eby'okukkiriza Yesu Kristo. Kati awo nawo waliwo ensonga nkulu nnyo yakutegeera. Ensonga esookera ddala y'okutegeera omukyalo ono Dulusira. Kigambibwa nti yali muwala wa kabaka Herodi.
yali muwala wa kabaka Herodi era nga yali omu ku balabe. Herodi ogwe twogerako yoyo Herodi yali asookera ddala Bayibuli gweyogerako manya oba gwe twanise Kerodi eyagenda maaso n'okubanga yaliibwa envunyu mu Ebikolwa by'Abatume essula 12 eyagenda maaso n'okubeera nga abantu bamutendereza nga bagamba eddoboozi erya Katonda. Malayika ya Mukama neva eri nemukuba oluyi n'afuukirawo envunyu nezikola ki nezimutandikako okuba nga zimulya. Ensonga eyokubiri ku mukyalo ono Dulusira ey'okuba nti tutegeera nti Dulusira yali muganda wa kabaka Agripa owokubiri. Kabaka Agripa owokubiri nga bwe tulaba mu Ebikolwa by'Abatume essula 2:6 olusookera ddala nti mu maaso eyo nga bwe tunaalaba Pawulo era yagenda mu maaso n'okwewozaako mu maaso ga Agripa era Agripa oyo yali muganda wa Dulusira. Ensonga endala gye tusobola okutegeera ku mukyalo ono ayitibwa Dulusira ey'okuba nti omukyalo ono yali mu bufumbo obw'obwenzi kubanga yagenda mu maaso n'okulekawo bbaawe ebyafaayo gwe biyita Azizi ne bwe yali ng'akyali mulamu n'agenda otandika okubeera ng'abeera ne Felix ng'era kigamba nti Felix yamutwala lwa bulungi bwe teyafaayo nti ono yali muka musajja. Ensonga etegereza ddala nti embeera ey'engeri ng'eno abantu badde bagikolanga mu myaka mingi nnyo emirembe mingi nnyo ne batafaayo kigambo kya Katonda kisomesa ki ku bufumbo kisomesa ki ku ndagaano. Abantu abasinga ne bakulembeza ebyenfuna abalala ne bakulembeza ebyendabika ey'omuntu. Ebyo bikulu nnyo byakutegeera. Ate batheologia bannabyafaayo abamu nabo banyweza nga bagamba nti Dulusira ono yali avunaanyizibwa ku kuyitibwa kwa Pawulo nti yali ayina nnyo okuyaayaana okw'okuwulira ku Pawulo nga ayogera ku kukkiriza okuli Mukama waffe Yesu Kristo nti okuyitibwa kwano Pawulo omulundi omulala kuvunaanyizibwa ku mukyalo ono nti yali yawulira bingi nnyo ku Pawulo nga naagala amwewulirireko. Era nga bwe tumanyi mu Bikolwa by'Abatume essula 2 olwabiri paka 21 tujjukira nti Pawulo kino kye yali yamalirira okubeera ng'akola okubeera nga ajulira ku Mukama waffe Yesu Kristo eri Abayudaaya n'abamawanga ng'abategeeza nti baali bagwanidde okubeera nga bakola ki beenenya. Bwe bulungi obw'ensonga nti omuntu eyayitibwa teri n'omu ku ffe amubuusabuusa kubanga tumanyidde ddala omuntu ono yayitibwa yoyo y'omu yayogera mu Baluumi 16 tenjiri temukwasa nsonyi era bwe baamuyita tukakasiza ddala nti Dulusira n'omwami we Felix yabaweera ddala amazima g'enkomeredde agakwata ku Mukama waffe yaani oyo Katonda 100 ku kinaakyo oyo omuntu ku 100 ku kinaakyo obulamu bwe ebyamagero bye okufa kwe okuzuukira kwe obulokozi obuli mu ye n'obwakabaka bwe. Pawulo ateeka okuba nga ensonga zino zonna yazitaanyiza ddala bulungi n'azinnyonnyolera ddala abantu bano okubanga bazinnyonnyoka era nga bwe guli Katonda talina gwe azikiriza yenna wabula azikiriza oyo omwonoonyi. Enjiri yabuulibwa Felix ne Dulusira era ne wano wetwogerya bwe banga tebaafaayo banga tebaalokoka omusango guli ku bo kubanga enjiri y'emu erokola abalala ate enjiri y'emu ekakanyaza emitima gy'abalala okubanga bazikirya so naye nga bo bajuulira. Olwabiri 5 bwe yali nga ategeeza eby'obutuukirivu n'ebyokwegendereza n'eby'omusango ogugenda okujja Felix n'atya n'amuddamu nti genda kaakano bwe ndiba n'ebbanga ndikuyita. Olwabiri 5 nawo lunywereza ddala ne lutunnyonnyola biki Pawulo bye yabagamba ababiri baneeno nga bwe tulaze mu kitabo kino kyonna nti okutegeeza kwa Pawulo kwe kuva mu kigambo ekyolyona kye tuyita dialegomai oba omuntu okubeera nga annyonnyolera ddala ensonga mu bulambulukufu bwayo era Pawulo yannyonnyolera ddala ensonga mu bulambulukufu bwayo ku nsonga ey'obutuukirivu ku nsonga ey'okwegendereza ku nsonga ey'omusango naye bwe yagenda mu maaso n'okubeera nga annyonnyolera ddala obukulu bw'ensonga zino Bayibuli eraga nti Felix n'atya. Felix n'agenda maaso n'okuba nga akola ki nga atya ekitegeeza nti nno omwoyo gwe gwali gumusalira kye tuyita omusango kubanga yali atambulira mu kibi. Omukyala gwe yalina tiyali mukyala we yali wa muntu mulala ate yali mukulembeze anyigiriza
abantu. Yali mukulembeze anyigiriza abantu n'atatya busungu bwa Katonda obwo obwali bugenda okujja, n'atandika okwewolereza okugamba nti yalina bingi byali akwataganya, era Pawulo yali wakuyitibwa oluvannyuma nga afunyewo ebbanga. Nti bino byonna okutya kuno okwaliwo, Katonda mwene olw'Omwoyo Omutukuvu yagenda mu maaso n'okulumiriza omuntu ono ekibi kye, n'enfo ky'omuntu ono okulaba obwetaavu bwe obw'okwenenya n'okufuna ekisonyiwo eky'ebibi bye, yatandika kubeera ng'akola ki? Yeewolerezanga bwe yalina ebirala ebyokukola. Era nga mwekyo mu kubeera nti teyakola ekyo kyalina okubanga akola mukadde ako, nti okulumirizibwa kuno, omusango guno ogwali gumulumizibwa, omwoyo gwe gwali gukakkanyizibwa kubanga ye engeri y'aboonoonyi baagala nnyo okugula kituyita obudde. Bayibuli etugamba nti obulokozi bwa leero era bwa kaakano. Katonda alina ensonga lwaki agamba obulokozi bwa kaakano, kubanga buli tugenda mu maaso ne tubeera nga tuwulira enjiri ng'esonga ku kibi kyaffe, ekyo ekibi kye tuwulya nga kireetera emyoyo gyaffe okubanga gyesalira omusango, kitegeeza nti tekigwanidde kubeera nga kisigala nga tetukyenenyeza. Tuba tulina kwenenya ne tuleka ekyo ekintu kubanga si kirungi, tekisanyusa mu maaso ga Katonda. Naye bw'otandika okibikkirira ng'otandika ogamba nti ndikikola omulundi guli, ndikikola omulundi omulala, kino ky'obadde owulira obusungu bwa Katonda, okulumirizibwa okwo otandika okubeera nga okukakkanya mu mutima gwo, naye ng'ate ekyo kye kibeera ekiseera ekituufu okutegeerera ddala nti omanyi nina okuteeka wansi ebyokulwanyisa byange eby'obujeemu, nkakkanire Mukama Katonda wange. Olw'abiri-mu-omukaaga, era n'asuubira Pawulo okumuwa ebintu, kyeyava yayongeranga okumutumiranga, kunyumyanga naye. Awo nawe wakulu wa kutegeera mu kubeera nti Felix teyafaayo ku nsonga ey'omwoyo gwe, kubeera nga asonyiyibwa ebibi bye, nga yeenenya ebibi bye n'amakubo ge. Ekyali kyajula omutima gwe byali byanfuna eby'ensi eno. Teyafaayo ku ebyo byonna ebyamugambibwa ku butuukirivu okwegendereza n'omusango gwali gujja, naye yayagala okuba nga afuna ekyoja mu mumiro okuva eri bano Abakristaayo, kubanga yali yawulira mu kwoza kwa Pawulo emu ku nsonga yali amuleeta kwe kuleeta ssente ez'obuyambi eri Abakristaayo abaavu oba abanaku. So n'agenda maaso n'okukumiranga Pawulo mu kkomera, kubanga yali asuubira tanaabako ekyoja mu miro kyali alina kyali asobola okufuna. Ate n'ekirala yali yawulira nti mu bigambo bya Talutulo byayogera nti Pawulo yalina akabinja ke yali akulira ak'Abanazaaleesi. Kati yalowooza abantu abaali emabega Pawulo baali bangi nnyo, era mu bungi bwabwe baali bagenda kukwata ekyoja mu miro ekinene babeere nga bakola batya, bakimuwa, olwo alyoke abeere nga asumulula Pawulo. So bintu bingi nnyo by'osobola ogamba nti Felix bye yali asuubira, era omululu ogwa ssente gwamuleetera okubeera nga takyalina kutya, newankubadde yawulira ebigambo bye bimu okuva ku muntu y'omu, ne n'abeera nga kati omutima gwe tegukyagenda mu maaso nakukosebwa. Era ekyo Bayibuli ekisongako ng'ekiyita okunyiiza okw'Omwoyo Omutukuvu, kasita kubeerawo obeera nga n'okulumizibwa kuliko badde oli akutuuka ne kukoma n'obeera nga oli mu mbeera ey'obuteefiirayo. So y'embeera Felix gy'alimu olw'okwagala ebintu byasinga okulembeza n'obulungi obwa mukyala we, n'atafaayo ku mmeeme ye okubeera nga yali mu matiga okuba nga ezikirira. Olw'abiri-mu-omusanvu Bayibuli etulaga nti bwe waayitawo emyaka 2 obwa Felix ne buweebwa Pulukiyo Feusto, era Felix bwe yayagala Abayudaaya okumusiima n'aleka Pawulo nga musibe awakulu wa kutegeera. Luvannyuma lw'emyaka 2 nga giyiseewo, newankubadde Pawulo yali talinaako kyavunaanyizibwa, talinaako musango, baagaana okumusumulula. Ebigendererwa Bayibuli ebituwadde, kigendererwa ekikulu kyali kyakubeera nti akola atya,
agendera ddala maaso n'okubeera nga asigala nga asiimibwa mu Bayudaaya, kubanga kigambibwa nti Abayudaaya baali bawandiikira empula ne bamubuulira ku mpisa eza Felix, era Felix bwe yagala okubeera nga asigala mu nkolagana ennungi nabo obanga bamusiima, ye n'asalo aleke Pawulo komera, era ng'ate n'ensonga endala eyogerwako bannabyafaayo, abasomi ba Bayibuli, abanoonyereza b'ensonga balaga nti emu ku nsonga era lwaki Felix yaleka Pawulo mu kkomera nti ensonga eyo yali eva ku mukyala we Dulusira nti yakyawa nnyo Pawulo nga omukyala Herodia bwe yagenda mu maaso okukyawa Yokaana Omubatiza, kubanga era ffenna tumanyidde ddala ku nsonga Pawulo ze yagenda mu maaso n'osima ezaali zikwata ku nsonga ey'obutuukirivu, okwegendereza n'omusango. Abantu bano abaali mu kikolwa eky'okwonoona baali tebasobola kubanga basanyukira ebyo Pawulo byali agenda maaso n'obagamba, ensonga lwaki oluvannyuma nnyo n'okutya okwali emitima gyabwe kwatuuka ne kukoma, kubanga baali tebeetaaga kyebaalimu kye baali baagala. Abasinga baagala nnyo essanyu ery'ekiseera obuseera okusinga okubanga banoonya essanyu ery'emirembe n'emirembe, nga kwe kwesiima mu maaso ag'ekitiibwa ekya Mukama waffe Yesu Kristo. So byebyo nno baganda bange byenjagadde nabyo okubanga mbategeeza ku kutya kwa Felix eri okutegeeza kwa Pawulo, kutya kwa Felix eri okutegeeza kwa Pawulo. Ensonga zino kulu nnyo nnyini ddala, zituyigiriza abantu bwe bali mu bifo eby'obukulembeze nenga beenoonyeza byabwe, abantu bwe bawulira enjiri ne bakakanyaza emitima gyabwe eri enjiri, ate era tuyiga nti ffe tugwanidde okusigala nga tugibuulira, kubanga ekyokwanukula kwabwe tekiri mu maanyi gaffe, kiri mu maanyi ga Katonda. Tumusabe, tumukkirize, tumusabe okubeera nga akola mitima gyabo bonna abatannaba kuba nga balokoka. So bw'anaaba asiimye ate tunava wano tubeeko namo ebyokuyiga bingi bituba tutwala. Kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo nga bulijjo nsaba kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.